si parliament en opinion ya naye abantu be bagisigaza kirungi okukola DNA tekiina buzibu bw'wabaawo obutakkaanya abantu baleke kulowooza nti DNA yakuzuula taata wa mwana yekka. Abazadde abakyala bababbira abaana mu malwaliro ng'ate omwana gwe yazaala ddala mutuufu ne babaswikinga. So why don't you want a maternity? Kuba waliwo maternity, paternity ne relationship test. Ekirala waliwo abanoonya famire zaabwe abamu nga bakuusa abalala nga batuufu. Kakati abantu bafudde bakomezaawo va mu Amerika ne bagamba abeewammwe baalinga wali ne mugamba nti munfunireyo omuntu omu tugende tukole gye bayita brotherhood oba relationship sisterhood test relationship blood relation. Ekyo kirimu bwaramu kikyamu ki tu eriyo omukuusa nga yawulira nti gundi yafa yaleka abaana nkaaga naye neyeegattako kuba awulidde nti gyekiri. Mufune endaga butonde yoyo mugitwale mugirekewo bw'aba yafa buli ajja bapimira wali nga bamugagweyitaawo ina gyosigaza ebyo bibaamu mu nsi biringa bizinesi mulimu loosi ne geini issue bantu kukimanyiira to manage your stress. Ekisinga obulungi singa abaana babakeberera at point of birth kwaba ayagala nojja nogamba nti owaaye musooke mupime ti ne bapima gwotyaki nze omusajja sitidde gwomukyalo otyaki. He who proposes must pay. Nze asasula nga tujjayo oba bayisa ku malusu oba kaviiri oba musaayi nga bagira tu ono database nga bw'oba ono atankana wano nga it's done by Uganda government nga bonola national laboratories ezeggwanga naye nga DNA ennungi for security reasons zisinga ffenna balina DNA samples zaffe. Omuntu eyaze n'akola crime ng'abazungu bwe bakola batesitinga ne bajja ne bagaya badde gundi. Siri victim nze ndi proponent lwa nsonga ekyange gye kiri mu lwatu. Nze nali nfunyeeko abaana mu bukulu owulira abaana bange ne babaleeta. Ekituufu bw'oba omukyala tomuwakanya nti wabeerako naye oba otyaki kuba eriyo n'abasajja abatayagala baana. Lwaki mukitadde ku bakyala mwekka? Abasajja abazaala n'agaana abaana mwe mutaddewo embeera ya DNA okulowoozesa nti kiri kuba bali maka. Yes, ekyo weekiri naye tugende ne kweno tugeze ndi waki mukungu nsanze omuwala mupikidde mu dansi mututta ayinza okuba ewaabwe si wa bbeeyi ava mu siraamu mu Katanga azadde naye ate atya mukazi wange minisita balinze paka nfudde omwana ono azaaye talina waabwe nange simanyi n'omuwala yatya naye bwe mba na depositinga DNA samples zange ayitayo buyisibwa ati seetaaga nagenda nti mumulabisa nnyo mu kamera seetaaga kgenda ng'eri bantegeeza nti owaaye bwe kiri omwana wo nti aya nga ntandika kusumulula pepa nga ndabirira mwana. Naye kati kino kiri double sided. Eriyo abasajja abatayagala buvunaanyizibwa batya nti bazadde mbawala ate nga tebaagala. Kakati eriyo n'abawala bapaayi abaakoona basatu oba bataano omulundi ki kakati n'anoonyako omugagga lwafunye olubuto alusiba mu ki kakati ekijjawo ekyo ki. Abakyala muli eyo mugamba nti atakola DNA gwe omwami w'omuwala akedda zaawo aleese abaana babiri ku geeti yamu abasuddewo era gwe kennyini ogenda kugamba mwami wo nedda mwami basooke bakebere oba abaana baki baffe nzikiriza okukola ki okubatwala. So don't set a single route scenario. Kulayo scenario eno bala afudde oli aleese abaana bana mwaka tewabanga DNA kusinziira mu tteeka eryaliwo tewabanga DNA. Ennyumba ey'ekatwe yoono olaba eŋŋumi bwetandika batya tukakase abasinga okusaba by the way DNA is after death.
bagenda okulaba nga Nancy Kombi ajja bamuleeta okusooba mulumbe noona abaddewe nga mukulu muzibu mukulu w'ekika agenda okuyita olukiiko kyovola balwawo okwabya olumbe batambuze olumbe to give chance to everyone abaddeyo n'omwana n'abaana bakole ki babaleete no kirekawa society lwaki basajja oba bakyala why do you think it DNA it is to settle relationship gundi discontent ogenda okwekebeza omusaayi oba oyina mukenenya oba tomuyina oba oyina omusujja oba toguyina is to remove doubt. So abantu bakitwale mukiri nti the role is to remove doubt because the stress of doubt kills more than proof. Kakati issue erina okubaawo post DNA counseling. Yes, omusajja okumuga ntya oba omukyala ti bw'oba osuubira nti just mugambe oba sooka onobe wakaffe tumubuulire because maybe it can bring crimes of passion. Oli n'abatematema naye era ekyo si kyekijjawo amazima galina okuzuuka nga mazima teri ayagala kulabirira nga tali shuwa. Olaba naye oli bwakuwa ebbaasa n'agikuteresa okumala emyezi ebiri obikkulako ga omusajja tabanga yantereza n'ogizaawo lwaki amaaso g'omuganda gali muki mu ngalo okulabako. Abantu tebakyeraliikirira totagalira bwerere. Nze amahapu okubanga nyina abaana bange benraising nga bange nze yali yabazaala naye nga nange nali simanyi nti gyebali naye nga DNA nazikola neziproving era ne bwemuba mwagala zirabako nja zibala nti bange era mbaagala nnyo ate era mbeera nabo ate nabo basanyufu era nali nga ate okimanyi nti omwana wange ono balayika baali bambulako omusajja omulala naye nga nzeze saali sitinabagaana bali bagenda nabo nyene babaleeta voluntarire nembaga ate waliwo obuzibu tusooka wali mu picture dem nevaayo dem ngegamba 99.9% nempeeka omugugu gwange sente zino abantu okitege subjected ku kintu ky'omuvubuka oli eyajja agamba ayinstize noonya muganda wange yo noonya muganda musayi gugu okwekanga tegubangako n'avaayo n'agamba abaali bamupanga kati imagine mental stress gye yayisaamu family nga n'ebyewaabwe bajja Honorable Susan Nakawuki ne bagamba mwana ono kitaawo Ssennyonjo yakulekera ettaka lyonna emiti yana n'olitunda nga gw'omusika kani imagine naye nga abaamuseetinze bamugaakola kino ojja kufuna ssente. So DNA si kuzuula fatherhood ani taata n'okuzuula oluganda. Nagenda Amerika banzaala bwomu naye baŋŋambye nti kitaawo yali muguluma nkomyewo yafa ne maama eyaliwo yafa noonya bamuguluma kati ekyo kiri option bamuguluma okukkiriza bafunayo muguluma omu naye golowooza singa ozze ng'anoonya DNA ye mugagga asinga mu Amerika abo aboogera nti tebaagala DNA bonna tebasimba layini naye olina kyotegedde kyegamba singa omwana azzeyo Obama azze agamba ndi pulezidenti wa Amerika eyanzaala mwami w'Ekisumu noonya DNA kulaba baganda bange abandyepanze awo n'abayayeyaaya abakubi b'engatto nange banzijjeko kuba olwo balabye nti yali obuki obulungi. So DNA embi nnyo ng'ono agamba yali obubi naye baleete Beyonce nga Beyonce agamba omanyi noonya DNA baŋŋambye endabika nazaalibwa Uganda omanyi n'abeekale okuva ekaleero paka Masaka bajja kujjira mu layini bakeberenze endabika nze muganda okuba muki mugagga. Honorable twogere ku ssente zino omuntu wa gavumenti yerina okuteekawo mu national laboratory kibeere free kyekiri kyegambye at birth take your sample check
naye emitwalo 35 si mingi okuzuulwa kituufu. Baabo ojja kulabirira oyiwa obukadde 6 ate wallahi omukazi akimanyi nti teyakikoze abakonfidaga abaaba bagijjeko nga bagijjako ngaomugamba maswitaati nkwagala nnyo tutambule bwoba kimugambe tugira nja kujjako era jjaga tewali buzibu ate ekyo kyennyini kigenda kukendeeza okubaliga nkulayiri oba bwe banaabaliga bajja kubaliga mu magezi either nga bali protected osanga kijja kuleetawo protective o ngaga beneti gikuba ebweru togikuba mu nkugambye okufaanana si luganda ng'ofaanana Oprah Winfrey naye tukuzeeyo omuyinako oluganda naye Oprah najja wano olaba abasimba layini ndabika yenze kuba naggagga